ekigambo buyimbi kuboli bayimbi 10 bosanga Kingsa yavudde nabyegana maloboza agatambula naga anti nzali Japan Kingsa ekimuyingiza mu bino waliwo narrative etambula mbu yomu kubatambuza ekiwuka mbu iyo butambi butambula okwo kugundi ku social media abana bamulumiriza tikisoboka nawe waliwo nalwampuliyo tawo olwali lusituse mbu ne baluzikiza omuwala ngagamba mbu yamusimbu yamugamba miraka prep nze siri safe mbu kati Kingsa okola bino byonna waliwo abana batandise okuvuga narrative eyo mbu yomu kubaluzunza naye nokulira ku bizinga si kyangu yakulira ku bizinga oyo ati mpulya ati baliwo yayimba mani auta nakauka mani auta kigungu Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuvira ddala ku milioni 4. Matuga kasalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya milioni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku milioni 4. Tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasalirwe eno nga futi 25 kwana ya milioni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasalirwe, so nayo mujeyune tubere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa offer eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tuinayo ey'emilioni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emilioni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala. Tuina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ngodde Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri kukubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya milioni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe bino tubere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe nacha twekumidde ku Lubalusewa TV aje Samuel Gemanya program nsonga ku nsonga ebe maze okuba nti eguse ku mpewo za Lubalusewa TV. Si tuli ku mikutu migata abantu okuli ogwa YouTube, TikTok sako ne Facebook. Tugoberere osobole okuba nti ng'omanya byobadde tomanyi. Abatusamu ensimbi bamuyita Smiles Water and Plumbing Services, banono nga bakugu mu by'amazzi kasitola ba plumbing biba bakugu mu by'amazzi nnyonyi ddala. Bakola borehole, oyagala kuba nti ofuna borehole, oyagala kubanga bakolyako mu bintu byonna eby'amazzi ebyenjawulo ewaka, oyagala septic tank bwezityo bino osobola kuba nga bakwasaganyiza abafune ku namba z'essimu noti 775 noti 638 noti 775 noti 638 ate inambe najonzo bafunirako aba Smiles Water and Plumbing Services eri noti 7 noti emu 5 19 nosembyayo 87. Okay, Smiles Water and Plumbing Services basangibwa Matuga n'ebitundu ebyenjawulo balina branches osokubanga ate obanoonyako nosobola nga ofuna amazzi ag'omulembe kye bayita clean water nosobola nga ukikwasaganya bulungi. Wala batekamu ensimbi yo Mosh Media banono nga bakwasaganya bya photography and videography, branding, banners, stickers, posters, reflector jackets abo nga biba Mosh Media. Nabo batukire ku namba ya noti 7 82 4 26 watu baddeko ku namba endala noti 753 13 9 ne mwenda noti abo ba Mosh Media bakwata kwa bifaananyi na baby shower oyina kwanjula oyina mukolo kiguno gwenjalo baso kubatenga bakwasaganyiza bulungi nnyo. Sunset Junior School
nabo batukwasaganyiza bulungi nnyo mu byensoma by'abaana baffe tugenda kuba tuddayo ttaamu tusobola okubanga omwana amutwala ku ssomero naye nga kiganyimu noga mwana nka mukyusemuko wekwate Sunset Junior Schools bano nga balina branches 3 Ematuga e Kawanda Sako ne Kawempe zonna branches zikola kyekimu batuukire basobole okuba ate nga bakwasaganyiza bulungi obutagambika enamba ya director weeryawo tusobole okuba ate nga tumukwasaganyiza naku olwaleero ndi ne muganda wange Katabira Muhammad kasooka beyanjulire tusobole ate okuba nga tweyongerayo mu butongole sebo tusanyusa nate okulaba ate amiina mwena abatulaba ku lubaluse wa TV nate twongera okubebaza mwebale kugoberera mwebale kutuwagira byonna bye tukola wano ne bye mutuddamu eyo n'engeri gye mubigobereramu kiraga nti mutwagala so mugende mu maaso n'ogw'omutima mpewe kuyisemu obudde bwakinyika gobe okay tugenda kuba tutandikira abatulabi baffe tusobole okuba ate nga tutambula tugenda tutandika Kabenje Kaagwa tetwasobola kujja tetwaliwo tubaddeko wali ebiseera ebyo okuziika oba okwokya omugenzere Rajiv kwabadde kwa jjo wali Kororo Kororo kuziika kwokya byonna bye bimu mu byonna gwe mu kulabako oloza obuzibu bwavaawa yali speed yali nkola mbi ya nguudo enguudo zikoma so ekyamazima nyina ekinewunyisa mu Uganda ti Uganda ina system bbiri oluguudo we balukola ne luggwa luba lufunda amakoona gasigalamu oluguudo bata balumaliriza lubaamu ebinnya bateekawo obuntu simanyi babutaasa bulamu ki buno bubeerako obuwandiiko bwa yero producer nga tateredde ayagala ebintu ebyo ebyamera ebifumita mu bifuba nabe emunya akyusa naye akwate n'ebibi inze omanyi bagamba angles nyingi Akabenje ka Rajiv kati nze sigenda kuwa opinion yange nganzi nengenda kuwa scenarios ezenjawulo kati buli muntu ye yerondereko ekisooka kizibu nnyo era nze nganze mbadde sirabangako Kabenje kagwa ekisooka emmotoka nekwata omuliro nesaanawo neggwawo ne basi nge egudde bugwawo accident ekirala ni watabawo yadde ekirama naye number plates zone zibeerawo nga zonna namu teziriko yadde omukka ku mmotoka ekirala abadduukirize waliwo omudduukirize naye mbu yasoose kuteesa number plate gwe gwenjagala okulabako omuntu n'abeera mulinga alaajana ekirala akatambika video akalabikako nga emmotoka eyedduka eyo speed tesobola kukuba emmotoka nekwatirawo omuliro ku speed gye akatambike baalaze nga emmotoka edduka akavidiyo akalabiseeko emisinde emmotoka gye yabadde edduka tesobola kutomera buli kimu yingini nebuukamu emmotoka ekipampagalo nekigwa wali emmotoka nesaanawo number plate nezivaako oba zo zabuuseeko obuusi nga balonze ennonde nga zonnamu oba oli yaze n'azisumululako ng'emmotoka tennabakwata muliro ekyo kyesimanyi naye nga number plate zentuufu zeezo oba aliwo yazisumuluddeko oba nazo zabuuseeko nga balonze ennonde nga zo teziriko omuliro ekyo nakyo kiri awo Comrade Lumbu ye yagambye bubazze okubikira taata w'omugenzi munaabagamba afudde fatal accident. So big up Lumbu ye nemandaye tewali muntu wano kyenkugamba kino nkuba bisigenda kuwa opinion yange ezo wazani ekyo just simple scenarios omuntu n'alaba kiriwo ekituufu ku byonna nze ku lwange sisuubira nti omuntu nga Rajiv ku bunene bwaliko sigamba mu size naye mu ggwanga ne taata we essuubi lyamulinamu na buli kimu nti omwana oyo asobola okutambula ekiro ssaawa 7-8 n'abeera nga talina muntu gw'alinayo oba omukuumi ekyo kyonze ku lwange abaana beewaggula ndaba tekisoboka kuba ne kyenategeddeko nti yabadde yakakomawo ndowooza oba ggula olimu oba olwennyini okuva oba mu Bungereza gye yabadde nga alina embaga gy'agenda okubeerako emunyonyi
oyo mwana eyo beera asset ya taata we ne mu ggwanga sisuubira nti asobola okutambula nga talina security wadde omukuumi oba kiki nsonga lwaki nkugambye nti obubuuzibwa ku nfa ya Rajivu bungi ekyamutambuzizza ekiro nga talina wa security yenna nga mu mmotoka alimu bwomu kigatta emmotoka akabenje neegwa kabenje emmotoka yonna neesaanawo neggwawo wadde okubaawo ke bataakirizaako nti akajulizi kaakano ddala kyabadde kino nakyo nga kwira kola nga tekigatta ekirala waliwo interview emu gye nabadde ndaba nga balina babadde babuuza ye mukulu wa Victoria University nga bamubuuza naye Rajivu ndoza ye muganga n'erinnya muganga siri abaganda naye ate omukulu mbuwe busukka nsalo naye ate ye muganga nga bamubuuza naye Rajivu yatuusa atya okugwa kabenje talina baddereeva gwe babadde bakibuuza yabadde alina amulinaanye wano ndoza nalaba akatambi akanamulaba ono yatanaba kukiddamu eyabadde alinaanye n'akibwakira yakizeemu abanene baba n'aboogezi sigamba nti oba yadde mwogezi naye kati weebuuza ye ekibuuzo kye batabuuzizza ggwe nga ne microphone ziri mu ono lwaki okibuukira ate okuzijja microphone zijjewo ono zizzeewo oli kwegamba ggwe oyina ansa yaabyo waliwo kiriiki emu erowooza nti yemanyi ndowooza ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga babuuza ono mujja kulaba obutambi munaamulaba yakizeemu kwegamba ye oba twale nti ye mwogezi ya buli kimu ekiba kiguddewo ekirala ndowooza ezo narrative zomumazo ziteekawo kakati yabadde speedingika nti emisinde gye yabadde edduka yabadde esobola okukwata omuliro buli kimu nekibuukawo notabaawo kye bataasa eyataasizza number plates zabadde nazo zibuuseeko n'alonda nnonde oba bamaze kuzisumula kuba ziraga teziriko yadde omukka naye nga baziraga bati mu kamera ninayo nalabye akatambi katamale junior nagamba emmoroka Rajivu gye yabaddemu bweba egenda e Masaka mu ddakiika 7 eba etuuse e Masaka nagenda omusajja ati nayo tulekeyo n'ennyonyi yennyini tesobola ankati buli muntu eddakiika 7 eba eri Masaka buli muntu osooka n'olaba n'omanya entegeera ye n'olya n'ebimuvaamu n'obiteeka ne ku mmeeza bigatta bwe biba tebigatta oyo n'omuleka n'entegeera ye nawe omanye buli muntu alina ne bayogera nabo eyo buli muntu bw'ayogera omanya wali abamukkiririzaamu eyo kati wabayo olya naye muzeeyi yapresent yabadde n'obulumi ekisookera ddala katabira nti muzeeyi abadde ebbanga lyonna buli waawa speech agamba mutabani wange yagenda okudda mu bigere byange oba oli awo nga muzeeyi abadde amanyi nti saa yonna endwadde zino eziwuuba abakadde ziyinza omulindiggiro ekigo naye bw'obanga essaawa yakakati muzeeyi yalabye nti mutabani we yagenze kino kituwe ekyokuyiga buli muntu ali eyo ng'agamba nti ntegekera abaana nkolerera abaana ekintu kya Rajivu kituwe ekyokuyiga omwana we gwe babadde ategekera ate yamusooseeyo okimanyi Rajivu akadde ako singa wabaddewo option eyakatonda okumubuuza nti kuggwe n'omwana wo tutwale kaani okimanyi yandigambye nti mutwale emunzi omwana wange mumuleke naye ate kyewuunyisa okubanga ate ye yabaddewo ku maziika g'omwana we okimanyi nti ku bonna abagenze ewa Lupareria okumukubagiza kisoboka okuba nga muntu omu oba babiri be bamulabyeko okulabani ku Lupareria eri mu maka ge ng'akyali mu maka g'omulamu gaukyali mu maka Igineza abadde wali wabadde ozimanyi ggwe yaganye si buli parapasenti obadde omutuukako sibanga ndi minisita banzigulira ye gwani yabaganya balatunako njagala ombuli nyumba omwana mwabadde asula banze kuba abakoleddeko n'olukuubo olugenda mu kisenge kya Rajivu nga kibakubagiza naye omukulu teri yamulabyeko ndoza ayinza okuba nga omuntu omu babiri ate nga nakyo okukyogera nyinza okuba nkwatibwa akafansonyi kugamba nti bo bamulabyeko ani amulabye kuba mu bantu abagenzeeyo wabaddeyo Katikkiro wa Buganda biyinza okugamba nti banini abatagaanika ne Nnaabagereka
ya Najinda bayinza kuba bamulabye bayinza okuba bamulabye nenga nabo otebereza butebereza babu bamjoka bamulabye nenga abalala sima minister sima abanzigulira sima nga ababaddeyo ba minister bangi abanene babaddeyo bangi abagenzeeyo nekinalabyeko omunere wasa yagenzeeyo mbungana yagalije salinge mu kitabo ky'abagagga abatuuse mbere bamugamba wacha kitabo ne bakizinga naye abo ba minister bonna mbulukuse bama nabo bagendayo okunga abantu bannansi bafudde batyo waliwo kiba boba butaala ani kati wali gwemanya buli kamera ya buli kikaya yabadde etunulawo kamera zabadde wali ziri ziti buli asala gwe lwakuba munda tezabaddeyo wadde bagaba kasente ate omuntu ali mu kukungubagosa ba sente wabaddeyo just ndoza ngambe wabaddeyo mawulire na konti naye bad black agadi saa yakwetega anti abanene babaddewo wali so naye bonna babaddewo awo gwe kyoyina omumanya babadde bwoba obadde osobola okugoberera obutambi babadde bukwatibwawo era ndoza ngamba nja kuteeka mu kafansonyi bayinza okuba abakungubazi babiri bokka abamaze eddakiika eziwesoba mu 10 obadde oluyingira ngoyinza ogamba baayo round about nga batuuka ne bagamba muwete muddeyo teri balaalayo noza nga bagamba omukulu wano tabaagala oba amaka manene manene anti amanene kwe kulwayo mukyatambula wadde yayingira mu muzigo wamma omuntu omma mufiiriddwa muyina luumu zammwe bbiri omufu ali mu ddiiro kiba kizabagamba ne eno wajjuddeyo muli twatuse tugamba oba omukulu yabadde amanya abaaviiriddeko mutabaniwo okuvaawo anti kukolayo round about munda eyo nozotuka ne bagamba wacha waliwo yali principal yakyogera yali ani naga omugagga mu Uganda obugagga bwo bukoma mu njuyo tibwofuluma enguudo z'otambulirako n'omwavu gy'atambulirako kiba kiza buli omuli kolanga temukoze enguudo ezo kuggwa temukoze enguudo ezo zimaliriza ebinya ne bisigalamu emmoroka y'omugagga ne bweba ya miliyoni oba biliyoni 5 era esobola okwefuula neegwa nemalawo obulamu bw'omuntu tewali mmotoka wano esobola butatta muntu naye bagamba nti emmotoka teyitwamu ssasi sente basalako nsala era fazaali anti lakuba kiva mu kwewola kwa kuzisalako bamala gazitwala bati naye nga buli muntu okufa baada bate tuleme kugamba nti ati kuno kwabadde kufa kwa maanyi teri kufa kunene na kufa kutono buli muntu afiirwa omuntu just era kwa munene naye era yasinze okulumwa ku munene era ndowooza taatawe buli muntu alumwa okusinziira n'ekyeggulu sinnakiraba ali mbeera ndya naye kati gwe kimanyi osobola okufiirwa omuntu n'olumwa ofiirwa omuntu buli muntu alumwa mu kapasite ye nze nfiirwa omuntu wange n'ennumwa naye ate Rajivu yafudde saalumiddwa kyo kimbadde genda okugattibwako nali muliddeko nali mufunyeeko ebibiri ate nga owekyala asobola okufa n'omufuna n'omuntu wakuli ku lusegera akufaako n'olumwa kati abadde yagembye yabadde amufunako badde sponsor we yabadde ani ono akawala kaferista ne baya abo nga bayita ruparedia wal group of biki era ba foundation yasaba taatawe n'awaayo fresh kid n'asomera mu Kampala Parents ne Ferista so kati abo ekyo kiwulira bandi badde bwe mpulira nga baganso nakola obumbi bumeka buli wiiki biki lwaki abatakolayo ku charities ku baana bitula abatulina abaana abayetaaga emitima ekyo Rajivu yabadde akitandise tata yaba takimanyi nti osobola okuba ne sente nyingi n'oddiza ku bantu abatalina so kati ono yabadde atandise okuddiza ku bantu ku busente obwo esente gwe zoolaba nti ataddemu nyingi okuva mu Lupalalya bo balabanga akonyoddeko akasulubu wano kamu okimanyi nti awo osobola okugenda okuwa mashini nawo najjawo obugundi nga 10 n'otamanya nti waliwo obuvuddewo sesende Lupalalya zabadde ateeka mu foundation yeno naye nga tosobola na kumanya nti oba waliwo ekivuddeko naye Katonda amusaasire kuba naye era akyajja abadde nga muntu just nti esente zabadde alina ne family gyabadde avaamu yebadde nnene kitalo nnyo kitalo eri family eyo era tukungubagira wamu tukulumirwamu yasobodde okuba nga azikirwa olunaku lw'eggulu yayokeddwa nati zinabadde manyi yavudde mu motoka already nga ayokeddwa omukono oba gwajjako ate nalaba omukono gwasigalayo ku siini abali bavaawo baali bapakuka baali balagawo
Okay. Awo nga tuvuddewo olunaku lw'eggulo bana NRM basobodde okuba nga balonda akamifu. Baade balonda kisiku sina kitegeera bulungi. Nalabeko ne muganda wange wanene Kasangati akabwembo baasibaganye. Mu Bulomi yafunye abantu 100 bisawo bya sente. Yabadde n'omukyala awo. Bisawo bya sente yesembawo kubwa LC1 wati. Baade balonda jo LC1. No ekyabaddewo jjo. Kukebera nkalala mu yerobook bana NRM abatuufu. Then n'okulonda ani anakwata bendera ku bwa ssentebe bwa LC1 singa byabakamaana alangirira ndi kati okulonda kwa lunaku bweruti. Kivale kyatambudde nnyo buli wamu. Okusimba migongo kwalabye babadde basimba ku balonza akakiiko balonze kati bo balonza akakiiko akwekyalo ng'aka NRM naye ne balonda n'oyo ssentebe anakwatira bendera ekibiina kyabwe singa byabakamalangira nti ssentebe bwa LC1 tugenda kulonda okulonda mugongo kwalabye naye gye nabadde anti baba wadde eddakiika okwogera okusaba akalulu naye gye nabadde gwe basinza okubira enduulu ate yasinza ofuna abantu abatono mbu yabadde incumbent kyokka ate gye nabadde kyewuunyisa nga bagamba naye Gundu aluddeko tumukooye naye ate bagamba bakyawagira oli omukulu ssentebe kane weebuuza ekibiina olwo kigenda kikwasaganya kitya. Okay. Naye sirabamu kyamakulu kya byonna nga bwe biri weebityo nti NRM yakkiriziddwa jjo tetwalabye wadde ababyokwerinda nuupu we neeba etegeko bebibiina ebirala byonna basobola obbikiza nabyo ebijjaganya bityo nga twabirabye tekisoboka ku TV tesobola ate olaba babasalirako ku kitebe kyabwe nga bagenda kutongoza structures ne bagamba temujja zitongoza ate babakkiriza bagende mu byalo. By the way, NRM yonga yo esobola okuba nga talina mbiranyi yonna na NUP kuba bo bantu n'abantu naye NUP obuzibu bwina na state okimanyi waliwo enjawulo wakati wa state ne government waliwo enjawulo wakati wa state ne government state buba buyinza kusalawo government ne parapase bamuwa n'asalawo bibiri walabye Wangadi asimanya wandika amabaluwa ate ne batagagenderako tuwalabye ku Wangadi wembadde nonzirawo yawandise ebbaluwa awadde Jeno Muhoozi ennaku abenga ataddani edi muntu omanyi ku mikolo kubeerako abantu abasembe ngambo bamaguja maguja ozimanyi zitawe zibeera ku mikolo olabe ye embwa gye bakasukira ennyama bagikasukira ki magumba ye ne kagitana ne bagiraba nga yeesigamye olugjo owali ekisambi ky'ennyama bagigobya so ne mu gavumenti mulimu abantu abamu abalabibwa ng'embwa yo nga balaba erina kulya magumba ye ne bagiraba ng'ekutte okimanyi Wangadi oyo ne bakizuula nti alina obukadde bubiri bwe yabulankanyiza basobola omusaako empingu paka Luzira naye nga waliyo omuntu awunta nnyo obuwumbi n'asigala nga ayina abo Wangadi mu gavumenti zoyinza okuyita mbwabubwa si kugamba nti obakukakkanya naye njagala kusiga kifaananyi mu mbeera eya bulijjo nti ku mukolo abantu bamala kulya kuggwayo olaba n'omulalu asobola okukwata eggumba n'alikasukira embwa si yagamba nga nti yetanalaba ku bannamawulire nga bakubiddwa y'omu ku we yagamba n'agamba n'aba NUP bagamba nti baatulugunyizibwa oba bawambibwa tebaliiyo bawaŋŋanguka bali Kenya abamu mbu baasaba asayiramu ne bagenda te bano bagamba nti bawambibwa mbu bo banoonyereza mbu gye bali e Canada bakibalama bali Canada ndowooza okusinziira ku Wangadya naye nga wano mu gavumenti oba toli mu state oba oli mu bibyo bw'oba toli gavumenti esobola okuba nga erimu abantu nga 50 abasobola okusalawo naye nga ate erimu abantu abasoba mu mitwalo 3 abagiweererezaamu naye nga abasalawo tebasukka 50 so oba toli mu bantu 50 wano mu gavumenti osobola kusalawo
era kisobola n'okukyanga wangadya y'omu ku bakwatiddwa olw'ebigambo byayogedde. Busobola okukyala ne bali CID newandikira Wangadya nemugamba jangu onyonyoleko ku bbaluwa gye wawandikidde omukulu. Nze nkubulira nalabye omwogezi wa Kampala n'emirirwano nzira mujadda Ferdinanga omwogezi wa Kampala n'emirirwano polisi Onyango Enanga yamma yaliwo Onyango oyo wemunyenye mu bbanga Onyango yagambye nga n'enjuga gyayogeramu atiyavu mukama waffe kyayogedde tetuddamu mukama waawe bamubuuza gye nomuwozi nga boogera ku bya Eddie taba mukama waawe wadde baba mu byakwerinda naye atwala Onyango mulala eno polisi Galimagye kati naye bwe yayogedde bworo mula yagambye taba mukama waawe yagambye mukama wange kye yayogedde ku X ye kati polisi etambulira ku bya X na Twitter na Facebook Facebook nali yagambye ku bye yayogedde era bayabagenda nti Eddie mutwe ali wansi tujja kuddamu ku okimanyi wano mu Uganda bamala kuwa kibonerezo oluvannyuma ne bakutwala mu kkooti ekusalire ekuwozese ekisoboka mu Uganda basooka ne bakuwa ekibonerezo kyonna okisavinga oluvannyuma ne bakutwala mu kkooti ekuwozese era boba ekibonerezo bakikuwadde mu bulambulukufu kwa otunulira Eddie mutwe ebikolwa ebyamukoleddwako n'engeri yaleeteddwamu ne bwafaanana toyinza kikkiriza nti byonna ebyo bikolebwa mu Uganda. Naye okimanyi wano mu Uganda nti omuntu asula mu mategula asobola kera ku makya kulaba wabwiru nti enkuba yatonye. Okimanyi gavumenti za bwannakyemalira ziringa ng'ezisula mu mategula mu nsi yonna gye zibeera. Newebeera ng'obubonero obulaga nti egenda baba gibeera mu gavumenti bamanya nti egenda butya ku makya nga balaba babagjeeko nga ne mu Uganda tebaliimu baddusi. Mu Uganda toyinza kuŋŋamba nti mu Uganda musobola okubeeramu ebikolwa nga kati ebigenda mu maaso naye nga mu gavumenti mulimu abakulu n'omutabani w'omukulu nga naye mwali naye n'atamanya kigenda mu maaso n'ate wabawo ate nga y'omu ku basinga okubipikamu. So gavumenti bagamba nti eri mu kawungeezi nze ate abo mbawakanya ndaba ng'obudde obwaze bedda. Si kawungeezi. Twebaza mwenna abakyatugoberera ku Lusewa TV. Ndina omukulu Katabira Muhammad munnamawulire ate nga analyst mutunulizi wa nsonga. Nga tukyali awo wennyini tutambuddeko nalabyeko omubaka eyaliko omukiise wa Nansana municipality omubaka Kasule Ssebunya ng'agamba gattako kali luliira mu nnyana kiki luliira mu nnyana omuntu oba owedde ku mpagala wa Nansana municipality era nga yagibwayo Wakayima Musoke. Golabo gamba bwoti simanyi oba atenyingiridde mu mulimu gwo. Kansoke malirize Kibirige Ssebunya ekibirige Kasule tata w'ekibirige Kasule Ssebunya mu kalulu ka 2016 kati ngamba bannanansana omuntu yali abakiikirira mu kalulu ka 2016 Kasule Ssebunya ne NRM ye bakwata kifo kya kusatu naye mbolo okuba ye yaloopa omusango mu kooti ne baba bagigulira nesala negwo lyo kirabyewa omuntu owokusatu mu kalulu kooti ne mugamba mbu ate yabagenda direct mu parliament nga tebazzeemu kulonda nga onowo okubiri bamubuusizza amaaso n'asooka ekyo nkimanyi kangende ku naye obadde tokigambye ba anze kangende ku kyange togamba tesaagala ogambe nti Ssebunya mu parliament uli yaliwo lwa kumulonda mu 2016 okugenda mu parliament Ssebunya teyaliyo lwa kumulonda abantu baamuzira kooti n'emutwalayo kooti emutudde nera nukukiikirira baki abantu kuba ebiseera baali babuuza ani akiikirira Nansana municipality bandigambye nti kooti naye wamulako ku fulo ya parliament nga ateeseza eggwanga oba wamulabe nomumba wabawe Kibirige ekirala namanyako Ssebunya yagabako ku nkoko naye nga bwezitakuza mu kyalo munga bakuwa enkoko 10 naye nga ziri okufa
ziri enkoko nange nazitya Kibirige Ssebunya naye bannabyabufuzi naye olaba naye abantu nabo baleke engalabi zaabwe balina za bwereere omuntu asobola kujja ngaganyimbo ayagala kunyimisa enkoko oba bazikume kaŋŋamba abantu amazima mu nsi ya Katonda eno kankugambe tosobola kuŋŋamba nti gwe oyagala kujja mbwavu bakuwadde enkoko 20 obukoko obwo bwetaaga keya naye kimanyi bannabyabufuzi abamu bagala kwavuwaza abantu bakuwadde enkoko 10 enkoko ziri okufa zikonye waliwo kyayewange gwe baaziwa yagamba mbuye kasuka nankasuke naye nga mugaba namwe mwalonda omubaka mpozi kooti yamubasibako temwalonda n'agamba engeri gye mutanonda kambaddize ddala mu kyalo kambawo enkoko eziri ennyo zikone. Kibirige Ssebunya eyali akiikirira Nansana municipality yavuddeyo yabadde ku mukutu ogumu n'agamba nti ekyamazima amasimu gasusse bamukubira amasimu buli lunaku ekiro emisana ku mukutu ogumu ng'amasimu gaaki amasimu bannanansana nga bamukubira ne bamugamba ssebo taata tusaba okomewo ate akomewo nga luli tebamuwa tukiikirire bulungi nedda Kasule Ssebunya eyali omubaka wa Nansana municipality 2016-2021 mu kalulu ako bannansi bamumma akalulu kooti ye yamutwala mu parliament kati abamukubira amasimu nga bamugamba nti jangu okomewo bakamumme bamugamba jangu okomewo tukamukume kooti ekuzeeyo oba komawo gyo tuwe enkoko zituze mbwavu era ne bamugamba nti twakula ensubi nnene okubanga twalonda Wakayima kwali tuna kitufunyeemu nze afazali awo mbangenda ne Wakayima kuba mba nalinamu omuntu emitwalo gyange 10 oli naleeta enkoko nenziriisa enkoko ate ne zitegaana okukula awo afazali nzisigaza mu nsawo enkoko zakonzibaawo yayitamanyi mulimu ate ababaka abamu ng'asobola n'okugula obukoko bwamanyi nti bukona abugula basobola n'okubagamba mbusimanga n'akatale nja kukabawo ate kati amanyi bwe zinaakona temujja kumujja kumusaba katale asobola bagamba mulunde akatale kange naye ng'amanyi zaabawadde zaakukona ate munaamusangawo musaba akatale kati abantu abamulaajanya nti jangu okomewo naye abantu abamu mwewummuzeeko Kibirige Ssebunya nali nkyali mu kyalo eyo nga mpulira yalina eng'ombe egamba soinda kuli nga yina eng'ombe egamba musimanga osanga abasajja si yagamba nga osanga abasajja 8 bakutte embwa 8 entula 8 ne bagenda ne bayiga omusu gwa kilo 3 si yoyo Kibirige Ssebunya oli taata nalebanga mu kyalo eyo akalawo nkabeeranga ku radio bayalibanga oba CBS mbu mu kyalo osanga abasajja 8 bakutte embwa 8 entula 8 amafumu 8 ne bagenda ku ttale ne bayiga ne batta omusu gwa kilo 3 noga bagenda kugabana batya n'embwa ziriyeko nga yali nga ndoza kubiriza abantu kugenda kukola ndoza itaata wono babadde mbyobufuzi baliddeko kye balidde waliwo yankubira mudeeka mwebaki waliwo yankubira kalulu kabiri abiri mugumu n'agamba aje Kasula ayina sukaali naye akalulu naye ne bannabyabufuzi abalina sukaali abalina puleesha akibesibisa mu kalulu kyekyaki mudeeka mumule abantu abamu balowooza bwe batabeera mu byabufuzi mu palamenti temusobola kutambuza bulamu n'abamutembeta mbasaasira Honorable Kasule Ssebunya nkugamba abantu abakutembeta bagamba nti komawo benoonyeza byabwe bagala ka saving ko savings erino lyonna emyaka 5 gibaddewo okabawe bakalye bakuze mu byalo oba bakutule sukaali nze nkugamba umula ba abaana bagenda kuyisaako eggaali ate abantu baze bakutembeta mbalabe eyo tutambula n'ogenda olaba wafa akomawo yalangiridde akomawo naye nga naye agamba yalangiridde akomawo akimanyi ne bwakomawo tajja kulya naye abatulaba njagala Katabira leero njagala ompa omulimu gw'omubaka omulimu gw'omubaka gukyannemye otegeera omulimu gw'omubaka gusookerwako guli ogwo kuteesa amateeka mu palamenti aganaayamba munnansi ne Uganda kweneetambulira munnansi yagalina mu ggwanga omulimu gw'omubaka ogusookerwako genda mu palamenti kutula ku mmeeza kuteekawo mateeka
kubaga amateeka aganaasobozesa bannansi okukola okweyagalira mu ggwanga lyabwe oba okuluma abo abakoze ebikolobero okukola amateeka. Ekisookerwako ekyo. Ekyokubiri, kujja birowoozo gye bakiikirira abantu kubituusa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okulaba engeri gye biyinza okukolebwako gy'emirimu ebiri ebisigadde ebira nnyongeza. In my entire life, I've never seen any MP nga zze mu bitundu mwempangalidde najja nga zze kusensitizinga kwebuuza ku balonzi kiki ekibali obubi. I've never seen. Ani kati nawe oyinza okuba kansoke nkugambe mu kino. Oyina ssentebe ero si wano. Oyina kansala. Oyina meya. Oyina ssentebe ero si 5. Bonna bayina. Kale basobola okuba nga mmwe kati ebintu ebikunyiga ssentebe otakimanyi. Tabimanyi. Byonna tebiri. Sigambe ebikunyiga ewuwo mu nju. No. Ngamba ku kitundu. Njagala obeeremu. Wano wo tujja kukwata akati. Teri ssentebe ayinza kumanya buli muntu yenna. Kati mpuliriza. MP obuvunaanyizibwa bwe si kumanya bulumi bw'oyitamu mu makaago mu nju waka. Si kyekyo. Ebintu ebigatta ekyalo okusinga amakubo mafu gavunaanyizibwa kuki? Ku gavumenti, ku municipality, ku ggombolola. Kutegeera bulungi. Amalwaliro temuli ddagala, abasawo beebulankanya, obubbi bususse, poliisi yayina obbayamba, tugende ku division, tugende ku region. Byebyo ebintu ebiri basic. Omaliriza. Omaliriza. Okay. Now, ondaze nti bwe biba bigende wa MP bisookera wa ssentebe ne bidda ku LC2 ne bidda ku F3 abamu kati bayita ba meya ne biva asobola okwetuukira ne bali basobola omuwa information. Mbadde manyingira kwogerawo. I'm giving you time. Nange baakange naye munaate nsobola okwakuwa yigwako ewa munnaye yegwanja wulizaako kadde nti ssentebe asobola tatuuka ku buli muntu. Wabula meetings ze bakuba ze bafunamu ebirowoozo. Am I right there? Now ne tudda ku ssentebe LC2. LC2 ekikyakuŋŋaanya bassentebe bano owulira bulungi ne banaatuza meeting ne bamuwa biki amawulire ge bajje muki kuba ebyo byoyogerako mbimanyi. Omanyi lwaki mbimanyi? Nti nze ntuula mu kakiiko era TC oba ba agent ba towns bajja ne batugala twebalaga ki ne muteeka y'ebyo twagala baskets ne dustbins twagala amazi twagala biki. We have ever done that. Naye tebiina kibyali bikyusiza tebakomangawo tebakolanga ki olaba n'oba osabye ebigoma 5 ng'ekyamazima bimalawo ku kyalo ku mbeera eriwo era babakuwa ebigoma 6 olwo n'ekyalo kye naye bakiwadde ebigoma 4. Owulira bulungi ekyo kyalo kiramba. Owulira bulungi. So kikyengezaako kugamba nti mulimu ekintu ekimu ng'omuntu asanye yeetuukire. Are you getting me? Kati nze kagereze woman MP Wakiso yani tasobola eno gundi nene Wakiso nene kikyentegeeza tinti tasobola kukola ninkugamba tasobola gisavinga nene nga bw'ogiraba kati yo mubaka kankuze ngambye ekyo ekyokunona ebirowoozo just ekyo kijja luvannyuma omulimu gw'omubaka guli mu parliament tayina makulu kati kadwaki fa tusaba eno obululu atugangenda bakolera atugamba ngenda bakolera tagangenda bateeseza omubaka nkagambe kino omubaka wajja n'abagamba nti mwenda bakolera kino abaabi bagambye ye nga ye tayina makulu ye nga ye wabeera ng'eyajja n'abasuubiza yateyabatuukiriza awo kansigale ku bameeya gwe nsobola okugaa nti oluguudo lwa wano lufu najja bulungi ne twakita okuva enansana najja ne twongerako amafuta gaffe ne tugikola omubaka batalina makulu kalino kankugambe kino era omubaka waba tateesezza nti local government ziwe ssente bwe ziti era meeya aba tajja kuyamba era bali bajja waba tosindise mubaka bali bajja kugamba local councils oba divisions tuzijjeko obuyinza government nga yekola enguudo era ojja kutuuka olabe nga n'ogende wa meeya ogamba obuyinza babutujja bimeka ebigaaniddeawo mu parliament
andi kigambye nti omulimu gw'omubaka kati kisinziza mu parliament ludda kyo lusinga amaanyi ne omujja 15 ngamba ku kiriwo kati ndi ebbanga lyonna tukimanyi bulungi nti NRM yesinga ababaka kale opposition tutwala baaki mu bakunge babazire ababaka balina kukkiriza kintu bataddeyo president wa NUP oba wa FDC oba wa DP bino babiveeko bagamba omuzizi azimba twe ebwozira era omutwe guzimba gwe weka abaleberekeda TV mwebale era gye bisinzira okubanga mutulaba tuline Katabira Muhammad analyst atenga munamawulire twongera okutegeeza nti Smiles water and plumbing services basangibwa Matuga batuke kusima enzizi kusima boreholes byonna basokubanga babikutusaako oyina kalinayo wetaaga buli kimu bakisobola bulungi nnyo sima yanga njagala kwawulako amazzi gokya n'amazzi aganyogoga ebyo kasa kibera nga kikwatagana ku by'amazzi nga tweyongeddeyo NUP yabadde ne press conference olunaku lw'eggulo wabaddewo ekyabaddewo moto ni moto Mpuuga abaana nga bamugamba nti yabasiba nalabakako waiswa mufumbiro loza waisewo ne wiki tinawera ng'agamba Honorable Mpuuga n'akakundiki nti mwandi tukutte bulungi kuba byetu ebyama byetusirikidde bingi ensi weena ebimanya muyinza nammwe okubula we munywa amazzi mukulu tabeera nga namba ga mulinnyi jukira mulongo twajjajja namba ga muligo kuba naye Mpuuga era naye bagamba nti ab'amasuuti bano abaana bayimba oluyimba nti twasomanga edda nga batukuutira twambala amasuuti mutukoze nnyo mutukoze buya ab'amasuuti naye nalabye Honorable Ssewanyana bade tubive gye byavudde Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ayogera ku bigenda maaso e Masaka ku bantu abakwatibwa abakuumi be ne bannamawulire abagamba nti be bavaako obuzibu abaakubibwa oba kino kyamusimatuse busimatuse olw'obusungu ndowooza Kyagulanyi yavuddewo Badman Bobi Wine n'ayingirawo weyatidde ekyama n'agamba nti yagenda mu malwaliro yagenda mu kkomera okukyalira Ssewanyana ne Ssegirinya n'amugamba naye pulezidenti waffe tetwagala kuyisa maaso mu bantu b'olonda naye ng'obubonero buliwo bulaga nti omumyuka waate yatutaddeko olukongolo yatusiba n'ayita Ssewanyana n'akakasa ebigambo ebyo ddala kituufu Honorable Mathias Mpuuga yali emabega w'okusiba Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya bino biri mu mbu Honorable Mpuuga we bamuwa ekifo kya deputy president mu Buganda n'okuba leader of opposition mu parliament yaddukirawo n'agenda ewa president Museveni ne babaako bye bateesako nga bagamba tukoze tutya okufuna Robert Kyagulanyi Ssentamu okudda kudda lwaffe tuteese naye kati ekiraga nti bano kuva dda baali balina enkolagana kuba omuntu talina nkolagana naye tosobola kuba mangu ago kuteesaganya naye baali balaba Kyagulanyi abasimbyeko olukongolo nga balaba engeri bayinza okuteesa naye ne batuma Mpuuga n'alemererwa okukkirizisa omuntu Mpuuga n'agamba pulezidenti singa tufunayo ababaka be babiri betukwata awo baali tebakyali ba Mpuuga kuba ababaka be ankali oli gwe baagala okukyusa oli yabakulira ababaka bano bonna tusobola okumuteeka kwa masu nga tumuleete tuteese naye ababaka tumugambe tugenda kubata era bwe bakwata ababaka bano Mpuuga n'akomawo y'ensonga lwaki walaba Abedi Bwanika ng'agenda buli wamu ng'atembeta muteese ne gavumenti abaana abo babate Kyagulanyi yeeyita munene nnyo tesobola kumalako nga toteesezza ggwanga ligenda na kuteesa oyo wakalevu akavi betwayitanga nti simanga tubalabamu amagezi mangi
bavuganya narrative eyo gamba nti tuteese. So kino kyali lujegere kulaba butya basobola okweta Kyagulanyi ateese ne Museveni. Naye Kyagulanyi lazima naagaana nga abagamba. Museveni mungamba nzije nteese naye ampa ababaka bangi. Naye nze muweeki. Kuba mugenda ku mmeeza okuteesa. Kwabera ebeera win-win situation. Onagamba mpa kino nange mkuwe kino. Naye nga yagamba we nagamba mpa ababaka bangi kyanansaba nakisobola sijja kuteesa. Principle. Era Wabedi Bwanika we yatabukira. Ojjukira ne mu abaka bwe bali bavaayo. Honorable Mpuga yagamba tebateesaako babaka abo baveeyo. Naye ate mu kuziika Honorable Mpuga yavaayo lwatu n'agamba nali kinene nnyo mu kuteeseganya okulaba ababaka bano nga bava mu kkomera. Naye nga ate yabasiba. Omusibe kyose yali ayogerezeganya n'abakola ki? N'abasibe. N'abamusiba. Abasibe naye ye yali wakati. Kati omuntu bw'atyo abe yatya deputy president. Era oyinza otya okungamba nti akyasobola okuvaako hadithi y'ebyobufuzi wano. Kitegeeza oyo y'ensonga lwaki Honorable Sseggirinya yavambula mu bwesi. Aliyokanga najja bannange. Sewanya nabyabibwakanya. Bagamba enkuba eteekanga eryokanga n'etonnya enkuba. Ntulaba ensiisa we zenkanya emyoyo. Omanyi n'akasisira kakwa katidda mu mbinabina. Omusana oguba gwakatoyinza kumanya nti kaanafuwa. N'ekibuya gasooka kujja n'akisooka n'akanyenyaamu. Ensonga lwaki okimanyi nti kapa bwezaala abaana esooka ne bwekwekera abantu nejja nebakanga. Abadduka gye bamiyaayu abasigadde gye yubeera kapa. Ntegezeddwako nti olunaku olwaleero Honorable Mathias Mpuga ayina press conference. N'abatukomawo nga tubibawa ebibadde mu press conference ya Honorable Mathias Mpuga. Aberinnya bafaaki Mustafa afaaki ne Bukenya Media. Ono ye Bukenya Mustafa ate oli ye Bukenya Media. Bafaaki ku byonna. Mbalipulira kwerangira. Mustafa agamba gwenze nyombera n'omwaka. Mpulira ono avuma olimba omutwe gwe munene nnyo. Ono n'avuma ono mbu akatweke katini nnyo. Balina gundi ez'enjawulo. Ono n'agamba mbu ekyamuleeta mu kibuga ndowooza bunene bwajja okuzzaayo mu byalo. N'oli kwegamba omanyi bagamba ebintu by'ebika ndowooza Ndugwaya n'abatuuza anti ye mukulu w'ekika ky'engabi. Interview Mustafa ngalina Saimu. Ndowooza Bukenya Media yagamba nti abakyaza Mustafa basiru. So nsaba yadalayizinga ensonga ze. Naye nga ndaba ne Saimu akoona mu Bukonya awulira na kivumire. All in all kiki ekiriwo? Bafaaki. Mbeera munene ku social media. Ndowooza era bunene. Oli tayagala kumusinga, ono agamba nze nkusinga. Naye nze ngambye nze nja kwogera na Ndugwa. Ndugwa naye Ndugwa abawakwatende abawa Lugave. Omubazi ku Ndugwa abawa Lugave. Muzukulu wa bazukulu ba Bengabi. Baba bayita batya. Omukulu w'ekika ky'engabi yani. Gwe tulina okutuula okunoonya. N'abatuuza tulabe engeri w'omuntu omunene n'ow'omuntu omutono engeri gye basobola okugatta wamu obwongo ne baddamu ne bakwata. Naye Bukenya Media n'asobola Mustafa ng'ayomba. Mustafa Bukenya Media tasobola Mustafa Bukenya. Naye banaaba batuuse kuki? Tamusobola oyo Mustafa ne muzukusa kiro. Asobola okusunsula Bukenya Media n'amukola bw'ati. Ne ogenda mu comment saawo bonna ate bava ewa Bukenya Media ate ne bamukakkanako ne bavuma muvumi. Abantu basaidinze dda simanyi oba abantu baagala ki. Okay. Tugenda kubanga tufundika n'emboozi eno. Ebiriwo ku King Sir ne Sefco baamwononedde emmotoka. N'akaaba n'amaziga agajjulujjulu balesigala bankaaga ekisajja. N'akaaba yavudde n'agamba nti tagenda kubaddiza bo balinda bivumo tajja kubaddiza. N'agamba nti yaba tutte mu mateeka. Era n'agamba nti omuntu eyamubwagulizaako nti King Sir yagenda okujja okumulumba bamuyita Chris J.
Chris Jembo yali mukumi wa Sefco nasobola okubanga bafundoza bafunamu obutakkaanya mbwe era yamutunda ennyo n'amaate n'agenda n'afuuka kanyamawani agaliwo gagamba nti King Sir yagamba nti King Sir ajukira akyali Japan oba yavuddeyo aba ali Japan akyaliyo nti waliwo akatambi akaaliwo oba yali live munagamba waliwo omuntu antambulirako nenze sijja mwanukula na bigambo nja mwanukula na bikolwa kati Sefco akesibyeko byonna ebibatta just mukazi Winnie Wamami ensonga obukubagana bonna kwe bwava Sefco ayina kakyala ke mbukayimbi kati Winnie Wamami yayina ngaakyali ewa Mudra Sefco agamba mukwano nnyo gwa Mudra kati Sefco yakolanga nnyo challenges Winnie Wamami yabeeranga wa Mudra yali mu gundi mu music ya bayita music biki music group ndowooza ewa Mudra kati Sefco ng'akola nnyo challenges z'ennyimba za Winnie nga si kusasulwa wabula olw'okuba Mudra mukwano gwe mbu mu kusooka nasooka kumumanya nga tiktoka naye kati ndaba muyimbi ndaba nyenya kabina bwati artist si artist si buli omuntu aba muyiiya artist kyetaagisa omuntu ng'akozesa obwongo obukugu n'abaako ekiyiiye ky'ateekawo ati gw'oteekawo mpozi n'okunyenya kabina nga nayo ati kazi okukolema imuka obunyenyemu anize sikalina naye akalina yasobola okukanyenya kati oyina ki otuuza ki makugunyu oteebye tuza makugunyu kati mbu Sefco yakolanga challenges ezo nga tamaze kumusasula na musasula ku bwereere eza Winnie kati mbu Sefco engeri kakyala ke gye kayimba atuukirira Winnie amugamba nkolera challenge ya kakyala kange katambule mu luyimba Winnie agamba nsasula naye nga teyakolanga ezize olwa Mudra ku bwereere awo buli kimu we kyava Sefco nawulira kati mbu King Saha ya sompya Winnie Wamami sompyo kale ya ekibiina by'obwegasi yamwagala Winnie ne King Saha mbu akabiina ko kabakolera obwegasi naye abayimbi naye gwe Mukenenya ali mu bayimbi nedda naawe ekiwuka kiri mu bayimbi singa ekiwuka kyali kiwunya kiri mu bayimbi ekiwuka kyalinga nnyo mu kadongo ekiwuka ekiri mu bayimbi singa kyali kiwunya wali oddeko ekigambo omutima gw'ettaka ogumanyi naye tebakiddukira ku kabaka birthday nti tekikakkana ekyo bagamba kuziyiza so si kuwonya kiriwo yeri baba baziza buziyiza wali oddeko omutima gw'ettaka walabeko omutima gw'ettaka ekiwuka ekiri mu bayimbi kiwunya ng'omutima gw'ettaka abakulirako mu byalo ndowooza mmwe mukimanyi era ndowooza buli muyimbi yandibadde atambula n'ensowera omutima gw'ettaka kyabanga kirima erime kyamiranga ku ttaka naye nga wekivunda kiwunya nnyo omutima gw'ettaka abakulira mu byalo mukimanyi ekiwuka ekiri mu bayimbi okimanyi abayimbi ngambe abawala tebajja kuyimba bajja kufuna sente mu kwegatta abayimbi 99 ku 100 abawala abajja mu music industry baba baze kufunamu basajja kufuna kasente era nze abayimbi mbagamba ate kati kyayingidde ne mu bapresenter ekiwuka tomanyi obwegasi babugatta kati naliko ku TV presenter bali mento jabuzine naliko ku TV mu TV ezimu ze natandikirako kukola TV emu yemaganjo sijja jogera ebiseera ebyo yate naba kuwonooneka ngekyali ku mulamwa nakolako nali nga kyaliwo aba presenter ne bano ba producer naye nga abayimbi bajjaawo ng'amakkati gatambula n'ogamba bano bato bakasemiro oba nga zino banange abaana basumulula amakkati mu music ne mu bapresenter awo n'ogamba bano bayinza okulyawo kasemiro bano engeri gye batambulamu amakkati so kati ekiwuka ekiri mu bayimbi ne mu bapresenter era nze mbagamba abaana abawala mugende mu bayimbi eyo
nga mukimanyi abayimbi gokugamba bigambo bino abayimbi ku buli bayimbi 10 boolaba abayimbi 8 balwadde ku bayimbi baka ku buli bayimbi buli muntu n'ogwolya gugamba nti ndi muyimbi ekyo kyokka gamba nti ndi muyimbi era simanyi oba producer waffe yawona atya basi muyimbi naye muyimbi aye naye nalabanga video gye yakola nga ye gy'aba atambiwala ati ekigambo buyimbi ku buli bayimbi 10 boosanga King Saa yavuddeyo n'abyegaana mu maloboozi agatambula naga anti nzaali e Japaani King Saa ekimuyingiza mu bino waliwo narrative etambula mbu y'omu ku batambuza ekiwuka mbu iyo obutambi butambula okwo ku gundi ku social media abaana bamulumiriza tekisoboka nawe waliwo nelwampulyeotawo olwali lusituse mbu ne baluzikiza omuwala nga gamba mbu yamusimbu yamugamba miraka prepu nze siri safe mbu kati King Saa okola bino byonna waliwo abaana batandise okuvuga narrative eyo mbu y'omu ku baluzunza naye n'okulira ku bizinga si kyangu yakulira ku bizinga oyo ati mpulya anti waliwo yayimba mani auta nakauka mani auta kigungu gwe omuntu bakugamba aje boberanga abantu ne bakugamba nti yavudde ku bizinga bobadde omuyita kumpi dduka mayiro waliyo wali ebyennyanja eyo obwegasi buli eyo bavayo abavubi bavayo ne bekalakasaako mu bupira bye balina butono mutebu batuuka tebakiwulyako ekyo abavubi tebambala bupiira tebu batuuka nti butono bwe butono mbwate bumpi oba bagenda bakojja kimpowa obwegasi buli ku bizinga so ku myalo ebyo byonna biggwerawa sefuko mukambwemu nalaba gundi oyo liri pazo yakomaawo wakati kati ekisooka King Saa omukyala gwalina bwalina yamubba bubbi oyo weni wa mami mama yandi musanze mbu yali wa Mudra mbu ate King Saa ne Mudra bali bati nigwe n'omuntu akujjako muntu nga likyaliwe naye taba mwangu ayi n'omukazi nayinza olaba nga gwe tokyalina kiddako n'agende wali ekiddako nga kiririddawo gwe wa King Saa ani kati waba yagenda eyo King Saa kunkuba gyakubamu ennaku zino ng'odda eri wa Mudra asiisa atyo ani kati nyeddako olaba omuntu ekisooka bulamu bwe kyo kikulu sijagamba mbu oba ebibungeesebwa bituufu naye gwe bw'ogezaako okwetaba mu mazina g'enkima enkira bwekkonako omukira togikuba okitegedde bwe weetaba mu mazina g'enkima manya nti enkima zonna zirina emikira gwe atalina kati bwe ziba zina ne zikkonako omukira togikuba mbu lwaki onkonyeeko omukira wazzeemu ogimanyi kati wini byonna ebiriwo ye oba ngamba agumye mutwe oba asooke mu ddwaliro oba wa kuba abaana batambuza ekigambo ku social media awo era anti yagamba mwani autawa mani auta kigungu King Saa wonna ine entalo ye yagamba yazisobola zonna awo nga tuvuddewo wasefu kati baithe kagambi kino omuyimbi n'obeera mukazi okimanyi naye waliwo akayimbi akakyala ke waliwo epikira kan ate oyagala nkwogere wano ngogere ate ogambye agagambye nkwama nkwogere oba tekaliyo walina akayimbi akakyala ke weepikira naye natya kugamba nti sooka ofuneyo omupoliisi akuwe kati ya gaasi osooka okanyokeze lwaki omuyimbi anti ngambye abayimbi 8 ku 10 balwadde ate omuyimbi era oba omufunye afadhali sooka omuyoteze kamulali muganda asooka amustamemu akawuka kakendeereko olyeku kalinga omuyimbi omukyala banga baba yagala kuba serebu buli ekijja kyonna akisobola kikola kandi kati kyekyo abayimbi okimanyi kati abayimbi abakazi bafrontinga nnyo bunnika bwabwe okusinga music kino mbadde nebyayimba nga tobifaako nga ye tabifaako naye kasita agenda ku stage n'asitama yamanyi kijja kumutunda nnyo okusinga oluyimba lwe lwaleesi katabira nga tuwumbawumba yakino gwe oba okimmalirawo ndaba nnyo videos ezitambula King Saa wa Nuupu naye nga ndaba
atambuza nnyo ekyokubanga akuba nnyo ababaka ba Nuupu era abagamba nti bo omulimu gwawe gwaggula ambulance nakuteekako bifaananyi byabwe na pulezidenti kibale kirina bwe kikosaamu Nuupu. King Saha simanyi oba ina membership card ya NUP naye kyemulaba nnyo ne Robert Kyagulanyi nga balinako gye bagenze kwa DMP ekyamazima bafa abakuba kozi omusajja affe yagambanga atya okuruwa tologa nti okuba omuntu paka kukisembayo DMP tebalina makulu wabula kye bakola wata bipande ne babitimba emmotoka zaabwe ne bakola ze video zentera okukola King Saha ayogerako nedekati ye King Saha yenga yakozeewo ki yalina kiki kyakoledde abantu kiki kyakoledde by the way okubeera nga oli mu NUP tekikujjako tekitegeeza nti buli kyokola kituufu King Saha okubanga wa NUP tekimujjako nti talina bikyamu byakola kati ng'ebyo kyosose ekyogambo ekyokunoona emmotoka ya Sefu kasobola okuba nga si yabaddewo naye nga alina abantu be yatumye okubyonoona ebyo just wakubanga ye nalabye ng'agamba nti Sefu yagezezaako okunoona brand ya Winnie Wamami naye Winnie Wamami alina brand ki nga ne ka brand yakatono ke yalina muddwa ke yakazimba King Saha talina kiyamwongeddeko kiri awo naye just nti olw'okuba kali kagoma ke wayagayira waliirako kati agezaako okuprotectinga ate kigenda okutta ekifaananyi kye omuyimbi bw'obeera nga oli brand mbamu ebintu byotalina kubeeramu bw'oba olina omukyala gw'olyako muleke n'ebintu bye bwe baba bamuyingira ebibye oba funayo bablog eyo bamulwanira entalo naye gwe tovaayo direct kujja wakati mu ntalo kati n'abantu abandi badde bakuwolereza olw'okuba oli wankyukakyuka eri ate ekyo kibawaliriza okujja okugamba naye King Saha wadde oli weeno naye kino kireke kati King Saha sibya nti alina moral authority okwogera ku bantu ba NUP simanyi talina kye yakozeeko mpozi music luyimba lwokka olwakamwanyi ekimala kimala ndowooza lwolokolo yali lwosobola okugamba nti lwokka lweyadonating the struggle lwokka naye tewali kirala kintu kyonna King Saha kyeyagambye nti kino nogamba nti King Saha sigamba nti abantu basobola okuddawo ne bamulabirako nti kyakulabirako kirungi okujjako ddoboozi lye mu mazima omwana w'omunezi osobola okugamba nti njagala obeerenga King Saha si mu bubi njagala ogambe nti nze omwana wange wookula oli mutabani waaju njagala obeerenga King Saha njagala ngeri gyonna gye weeyisaamu obeerenga njagala ombuulire gwegamba nti nga woomulaba oyagala obeerenga ye omwana wange agenda kuba dokita ye lwaki oyagala obeerenga King Saha nakiroonya ajjanjabe bannansi so omuntu olina osooka n'obeera mu kapasite gwe ewa ekyokulabirako eri abalala n'olyoka owabula abalala kiza bemupya baleke bemupya baleke kuba no ambulance yokka eyamba nnyo constituency abantu bangi mbyaliyo tebalina means of transport okubatwala mu malwaliro tebaziina naye nga ka ambulance omubaka ke yasobola okugula n'akateekayo mu constituency ke kasobola okuyamba oba yateekako bipande byani oba byani ke kasobola okuyamba abantu abo ne babajja mu byalo okubatwala mu malwaliro okufuna obujjanjabi naye kati gwe otuuka n'ogamba nti ambulance yokka gye balina yokka yeso kuka ke bakola n'oteekako ebipande naye ng'ate gwe tukulaba mu ntalo za Winnie Wamami na Sefuko yenga kyagattako tolina kyogattako gwe kye tukulabako kimu kujja kukola ntalo kono na mamotoka kola ki nagambako wano King Saha mpozi ekisobola okumusibya wano kumukwata na mundu netika King Saha talina kikolobero kyali kola wano ne bamusiba nagamba wano omukyala gwe yazaalamu omwana muwala wa General Salim Sale kati n'abalijja ku King Saha era mu mugendeko mpola asobola bakolako ebikolobero ate ne bakwata mmwe kati Sefuko osobola okuyingira King Saha wadde yakozeeko ebyo byonna ne biggwerera ate nga gwagenze mu kkomera muyingire mbagamba muyingiremu at your own risk asobola okukolako ebikolobero nanga tulina kale akagamba no one is above the law kituufu naye si mu Uganda mu Uganda kastorian na first family nawe obeera manya omukulu Katabira Kabenga abasiibula ate nga tuggalawo mu butongole abatulaba ku lubaluse wa TV mwe bali kutulaba mwe bali kutugoberera byonna bye tukola wano tumanya nti bibeera
birungi nnyo kasa mu bigoberera ebyo naye kyengenda okusembyayo ngamba abantu abali mu entertainment industry omuzadde bw'oba oliyo nga wandyagadde muwalawo oba mutabani wo abeere muyimbi gobolera ebigambo ebintu bino bisatu mu music industry mulimu eddogo music industry mulimu ebiwuka mukenenya mungi asusse ennyo mpozi ne kiyinza okusembayo mu music industry mulimu obutagaliza bungi ate mulimu n'ebino ebya Sodoma so music industry ya wano okusingira ddala e Uganda naye nga ne mu nsi yonna mwebiri abazadde abandi badde baagala abaana bamunyigira music industry musoke mu bapozingemu musoke mu batwali mu professions endala music mulyoke mu bute kuba abaana bamama bajja kujja babakabirire nga babagamba mama tata je wansindika ate kyo najjeeyo nawokera. Okay, tukwebaza gwe najjo sinziro kubanga otulaba tubadde ne Muhammad Katabira ate nga analyst kyokka ate nga munamawulire sodo kubanga tuwaya mu nsonga ezimu ebendala nakutegeeza nti olunaku lwaleero Mathias Mpuga Honorable ayina press conference erabika n'okugwewedde tugenda kuba tujogerako olunaku lwetuddako olundi ajesa mulgemanya producer Kagere Wasobeka Sentongo yasobodde okubanga ate atulawo wali eri. Okay, basponsa mwena tubebaza ensimbi ze mutuwa ndisobola okubatenga tuleeta ebirungi tujja kusuka wano tudingana olundi. Lubalusewa TV mazima ku mazima.